Buganda Road nkedde kwa Nawancha ndese emisango ebiri. Omusango ogusooka guli namba 783 ogwa 22 ne 784 nga mpwabidde Kyagulanyi Robert Senda Mumbaka we Kyaddondo. Fayiro 2 fayiro esooka yeekuusa ku bulimba bwe yawa passport office mu 2000 n'agirimba mu Mamuzala 1992. Ate ngo obujulizi bwe nnina okuva mu UNEB nga tula senior 4 nga tula senior 6 ne Makerere. Bulaga Kyagulanyi oyo Mamuzala 1998. Kakati mukawalo 313 aka Penal Code Act omuntu yenna alimba passport office avunaanibwa omusango. Mu ngeri emu omuntu asalimba passport office abeera wadde amawulire ag'obulimba kibaita giving false information sawa yemu era abeera asecurinze registration by false pretense we file esooka. File ey'okubiri ya bulimba bwa Kyagulanyi maaso eri parliament bwe yagirima Mamuzala 1992. Ate nga obujulizi bwe tulina bwe nnina bwe kenyini bwe yasayiningako bulaga nti Kyagulanyi oyo yazaalibwa mu 1998 ati parliament n'agirimba n'amujja false information sawa yemu ne bamuregisteringa ne bamuwandiika mu kitabo ky'aba MP nga bamuwandise ng'omuntu wa 1992 ate nga wa 98. Kale emisango gya naggomola nnyo ng'ekisinga obukulu nti omuntu ayagala okwesimba kwa president oba kuba MP mu kakitundu 102 oba 98 kasita asingisa omusango gwonna ogulimu obulimba aba talina kuba nominated. Kati twagala kooti eno omusingisa omusango ekisooka emuyiseko ekirayiro kiba Nkutumye warrant of arrest bamukwata bajja bamusomera emisango gimusinge aleme genda ku ballot paper kuba muntu mukuusa nnyo okumukwasa eggwanga ayinza okulibba n'alyogoloza kuba obulimba buzaala enguzi buzaala obuyaaye obulimba bwe bulyake. Ebintu bingi byesikolera mu mawulire ebintu ebijja mu mawulire bwe mubiteeka mu mawulire kati mubiteeka mu mawulire for example bwe nali mpandika electoral commission sata munamawulire n'omu nti jangu okole ki obeewo mwe nyo wajja munnoonya bwe mba mpandika zi UNEB mwe mujja munnoonya. Point is ensonga bwebanga ekwata ku ggwanga of course abamawulire bajja ne bakola ki tawa mawulire siba ssente kati simanyi ngeri gy'okwasaganya ky'amawulire na kya ssente sirowooza nti amawulire okujja okukavalinga nti omalamu wa ssente okola ki ye ajja kulonya nti jangu oyogereko nange. So abo abalowooza mu baliwo bampushinga banyoomi baagala kujereka kitange yampeerera nti yali amala budde otherwise omuntu yasoma amateeka lwaki olowooza nti ndiawo baliwo kumpika bopisi bannasoma ki nga bampise I mean bannayuganda baba radio bwe eri akinjagala nkakasa abantu lwaki sigendayo nze zemba siguze buguzi nsasudde buzibu ky'obungana okugendayo. Parliament kasita bamuba convict nga ne parliament abalina ovaayo kasita mu convict agina emisango naye kati ekisibo obukulu si kya parliament kuba amaze ebbanga yabafera esente azidde zimala twamulemesa ntebe eri nnene mu parliament baliyo bangi nnyo bagenda mu 15. Okinyusa ekyamaanyi kiri ku bwa president omuntu abugendako wadde ogenda ku alina okubanga muntu mwesimbu nga si muyaayi nga si muntu akyanga myaka nakyanga empapula nakyanga wali. Yes lwaki oteekamu ekyamawanga tuli bannayuganda ffenna tulina constitution etufuga. Sirowooza nti bwe nagenda okusoma nasomanga Muganda nasomanga Mabirizi Uganda kati ebimulete byamawanga tebiri mu makulu oli waba alina omusango gwakola agufacing tojja kunyambo ate kakati biki bwe tulugenda mu nnyimbe bulete ebyamawanga bwe ndi wasa omukazi w'embogo mu Kyagulanyi nga muyita mukodomi wange at this level tuli ku national issues. Bwe budde obutuufu kuba era saagala bamulonde saagala bamunominating ate obadde oyagala nveeyo ddi bannayuganda okunkyawo si kikulu si basiru abaganda bagamba kwali kiro omusima bukedde gwe kitaawo yakubanga emigo ogenda okusoma ng'ogenda okaaba kati ogamba taata yebale kunsomesa kati ffe tubifaako lulovulo obanga muvuzi wa baasi togenda kuba naye bagamba dereva yongeza omuliro simanyi biki gwovuga baasi kasita oba tusanga bagala driver yebale kuvuga. Kati omuntu abeera nga awo nawonna ya 1980 ate akubata asama neyekyusa nadda muzite n'obuzibu.